الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ملكه لا شريك له، الواحد في صفاته لا مثيل له، الواحد في أفعاله لا شبيه له. تباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي حكمت بها الأكوان من حضرة الفناء. ندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا تقينا الهم والحزن والضنا، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف، إن عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت أن عفوك أعظم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أدعوك يا الله كما أمرت تضرعا، فإذا رزقت يداي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. لب الإله ولا تلب سواه، من لاذ بالملك جليل كفاه، ملك عظيم شأن فرد كريم صفي جل ثناؤه، أسماه دلت على أوصافه وتعظمت وتقدست أسماؤه، كل عليهم مؤمل ومؤمل منه رضا طوبى لمن أرضى. ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجلالي، عظمت جميع خصالي. صلوا عليه وآله وعلى آله وصحابته ومن سار لسيره ونالوا من الله مقاعد صدق. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. تندرز الله جل جلاله الله تبارك وتعالى تكونغاني زانينو تويرينغا تمسينزا. تندرز الله جل جلاله الله تبارك وتعالى تكومي دي چنجرا چافي چوبرام. تندرز الله جل جلاله الله جل جلاله اتكومي دي چنجرا چافي چديني بسلام. تندرز الله سبحانه وتعالى الله جل جلاله yatusindikira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama eri ummatu Muhammad eri ummene y'obusiramu nga bashira wa nadhira nga atutiisa ebibye bigenda okuba mu kubeera nga tujoga Allah era nga atusanyusa ebirungi bye tugenda okubeera nga tufuna oluvannyuma lw'okutegeera Allah tabaraka wa taala. Nyongera bategeeza mikwano gyange baganda bange ab'ebbeeyi nti olunaku luno olwaleero nnaku z'omwezi 9 tuli mwezi ogwa Rabiul Awwal, tuzaye ennaku 3 wakitibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam azaalibwe. Tugenda kwejjukanya ku mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, tulabajja atya okubeera mu duniya, tulabe biki bye yayitamu okubeera nga akola da'wa paka Allah jalla jalaaluhu wanakisobozesa okubeera nga tukoma. Problemu abantu gye balina woyogera ku Muhammadi oli asika ekifaananyi ekya Muhammadi oyo omukozi wo ewaka. Abantu tulina ba house boy bangi ewaka, kati tulina abo abasiraamu abaana betuwangala nabo waloba Muhammadi bakamadi. Oluusi wetwogera ku Muhammadi olabanga omukozi wo wewaka, wetwogera ku Muhammadi olabanga Muhammadi oyo landiroodiwo akubanja emyezi 5 renti, akubanja emyezi 6 renti. Kati wetwogera ku Muhammadi olabira ddala Muhammadi agenda okubeera nga konkono okusaba sente za renti. Wetwogera ku Muhammadi abamwina bye muli azaamanyiza babayita ba Muhammadi, nawono gwe twogerako. Twogera ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khairul bariya khairu khalqillahi kullihim, ekitonde ekyasinga obulungi mu maaso ga wakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Gwe twogerako Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yali musajja eyazaalibwa nga mulekwa. Atugamba Sheikh mu kitabo kye ekyekitiibwa atugamba nti hadha yatimu faqiru zanahu sharafu min ajlihi tukramu al-aytamu wal fuqara. Atugamba nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama
oyo gwe twogerako olwaleero yatiimu yazaalibwa nga mulekwa faqiiru nga musajja mwavu min ajlihi tukramu al-aitaamu wal-fuqara olw'ensonga ezebbiri tuwa ekitiibwa abaavu ne bamulekwa katusinziira ku kujja kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe twogerako Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali musajja yalina embala ey'obuvunaanyizibwa ataasinza ku masanamu obulamu bwe bwonna kabla majii l-islam ng'obusiraamu tebunnajja bakuraishi makka bagattanga ku Allah tabaraka wa taala ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teyagatta ku Allah kana rajulun mutawadhi yali musajja nga mwetoowaze nnyo yali musajja sadiqul amin yali musajja nga ayogera amazima yali musajja nga musajja mukakkamu yali musajja nga muguminkiriza yali musajja nga buli kyomanya ekirungi kiri ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa bana ababiri wammanga maama yali ayitibwa Aminatul Wahbi taata we nga ayitibwa Abdallah yali azaalibwa omusajja era ayitibwa Abdul Muttalibi Allah jalla jalaaluhu yasowesa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okulira mu lubuto lwa maama we ayitibwa Aminatul Wahbi nga taata we Abdallah Allah jalla jalaaluhu yamujjulula dda kigamba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ulida yatiima yazaalibwa nga musajja mulekwa lwaki kubanga taata we ayitibwa Abdallah Allah jalla jalaaluhu yamujjulula nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tannazaalibwa olubuto lwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwali lwa byafaayo tarehe alogerako siya lwayogera ku lubuto lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bategeeza batugamba nti wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabata hulalan sundusiya wa ayna'at athimaru wa anna ash-shajar liljani jana Allah jalla jalaaluhu yateekateeka embeera etabangawo akaseera kayita nga dunia yonna nkalu nga tewali kyosobola kusimba nekibala nga dunia yonna ettaka sijjimu n'olwo olubuto lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiya Allah jalla jalaaluhu oluvannyuma lw'ebbanga eddene eryayita ng'ettaka lyonna kkalu sijjimu nga tewali kyoyinza kusimba ne kidda Allah jalla jalaaluhu yabeera nga agimusa ettaka ebibala ne bitandika okubeera nga bijja ku miti abantu ne batandika okubeera nga banoga ebibala era tewaliwo muntu yenna yalina kyali ayagala obudde obwo n'atakifuna nga yayikwasa obukalu bw'ettaka Allah jalla jalaaluhu yaligimusa n'ateeka ebibala mu nnimiro ez'enjawulo olwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ekitangala kya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'okwagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wanatakat bihamlihi kullu dabba buli kisolo kyonna buli kintu kyonna ekitambula buli mpologoma yonna buli nte yonna buli mbuzi yonna ebisolo byonna byayogera ku lubuto lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bifisahil alsini al-arabiyya nga byogera olulimi oluwarabu olutegerekeka byogera ku lubuto lwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biraba lwa njawulo Allah jalla jalaaluhu yabisobozesa ne biraba ffe abantu betasobola kulaba nga biri ku lubuto lwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wanatakat bihamlihi kullu dabba ونتكت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية ebisolo ebyali mba Quraishi byayogera ku lubuto lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga byogera olulimi oluwarabu olutuufu وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه ekiro nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyazaalibwa amasanamu gonna gakubagana amasanamu gonna geyasa olw'ennuuru ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyatugamba Sheikh atugamba nti sallal ilahu ala nnuri alladhi dhahara lana bishahri rabiul awwal ishtahara Allah jalla jalaaluhu amala okuzaalibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yamusaalirako sallal ilahu ala nnuri alladhi dhahara Allah asaalira ku kitangala kya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekyeyoleka lana gye tuli bishahri rabiul awwal ishtahara mu mwezi ogwa rabiul awwal adhaat al ardu nuura yawma maulidihi eddunya yonna yabuutikira ekitangaala oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa nabbi Muhammadi صلى الله عليه وسلم أضاءت الأرض النور يوم مولده فأصبح الكون من أنفاسه أترى الله جل جلاله بدي يجند بكيسا
ng'eddunya yonna yonna eyina ebibala ng'eddunya yonna yonna emulisizza ebibala Allah jalla jalaaluhu byamulisa nga byonna bivaamu akawoowo akawunya obulungi olw'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga tannazaalibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maama Aminatul Wahbi yafuna ekirooto nga kimugamba nti innaki mazima gwe Amina kad hamalti bi sayyidil alamina, ositudde mu lubuto lw'omukulembeze w'ebitonde byonna ba'da Allah wa khairil bariya, ekitonde ekyasinza obulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammihi idha wadhatihi Muhammad, mutume erinnya ng'omaze omumuzaala eriyitibwa Muhammad eritegeeza atenderezebwa liannahu satuhmad okuba, kubanga agenda kutenderezebwa ng'ebbanga lyonna. Kyova olaba n'essaawa eno twogera ku Allah tuddako nga twogera ku wakitibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omuntu yenna ayagala okusiramuka agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu. Allah jalla jalaaluhu tumwogerako ne twogera ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh kyatugamba nti wa utiyat ummuhu fil manami, maama we yafuna ekirooto nga kimugamba nti innaki mazima gwe Amina kad hamalti bi sayyidil alamina, ositudde mu lubuto lw'omukulembeze w'ebitonde byonna ba'da Allah wa khairil bariya, ekitonde ekyasinza obulungi mu maaso ga Allah. Wasammihi idha wadhatihi Muhammadi, mutume erinnya ng'omaze omumuzaala eriyitibwa Muhammadi eritegeeza atenderezebwa liannahu satuhmad okuba, kubanga agenda kutenderezebwa ng'ebbanga lyonna. Aminatul Wahbi bwe yava mu kirooto naddulukuka nadda engulu, najjukira byabadde aloota nga yeebase, nadduka emisinde n'abitegeeza jjajja wa Nabbi ayitibwa Abdul Muttalibi. Amawulire ago n'agatwala nga nsonga nkulu oluvannyuma lw'akabanga. Azaalibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Watabasharat wuhushul mashariqi wal magharibi waddawabuha albahariya, ebisolo byonna ebyali emashariki ne magharibi nebisanyuka olw'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والدوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأسا هميا. buli kitonde kyonna kyajaganya, buli kitonde kyonna kyasanyuka, buli kitonde kyonna kyafuna essanyu olw'okuzaalibwa kwa Nabbi, nga liringa essanyu ly'ofuna ng'otadde akamwako ku giraasi erimu ebiwoomerera olw'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Aminatul Wahbi we yamala okuzaala Nabbi nadduka emisinde natambula mpola mpola n'agenda n'asinkana jjajja wa Nabbi ayitibwa Abdul Muttalibi. wa utiya wadatuhu ummuhu Abdul Muttalibi wa huwa atufu bihatika albaniya, nadduka n'asinkana jjajja wa Nabbi n'amunnyonnyola ebigambo ebiguddewo eby'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Amala omubuulira amawulire kyamaze okuzaala, wa akbala musiri'an, n'ayangwirira jjajja wa Nabbi ajja alabe ku muzzukulu we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara ilaihi, n'amutunulako. Wa balagha min assururi munahu, yenna n'abuutikirwa essanyu. Wa adkhalahu alka'bata algharra'a, n'amukwata n'amuyingiza mu Kaaba. Wa qaama yad'u lahu bi khulusi niyya, n'agenda mu maaso ng'amusabira n'enniya ennungi ne intention ennungi n'ebigendeerwa ebirungi, ng'asaba Allah jalla jalaaluhu ataase omwana wa mutabani wa Abdallah, abeere ng'amutaasa abantu ab'ebiiso, amutaasa abantu ab'ensaalwa, amufuula omwana omuganzi, amufuula omwana omulungi ategeera Allah we. Wa yashkuru Allahu ta'ala ala ma manna bihi wa ataahu, neebaza Allah jalla jalaaluhu ku kyengira kye yali amuwadde ekya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Waqiila kigambwa khatanahu jadduhu, jjajjawe ono kennyini yamukomola baada sab'i layalin sawiya, nga yakamala ennaku 7 ezijjudde ku duniya. Wa awlama, n'akola akabaga. Wa at'ama, n'aliisa ne ku bantu emmere. Wasammaahu Muhammad, n'amutuuma erinnya Muhammad. Wa akrama mathwahu, ekitiibwa ne kijjula mu maka ga musajja ono, musajja mukulu Abdul Muttalibi, olw'okwagala ennyo Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Akaseera kaatuuka, Halimatu Saadiya n'atwala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'atandika okumuyonsa nga we yali enkola y'Abawarabu, ng'azadde omwana si yamuyonsa. Halimatu Saadiya atwala Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amuyonsa, yamutuusa mu famire nga banaku, yamutuusa mu famire nga tewalina byakulya, n'olw'ennuuru ya Nabbi Muhammadi
sallallahu alayhi wa sallama Allah jalla jalaluhu yateeka baraka maka ga Halimatu Saadiya embuzi ezaalimu nga tezirina mata Allah n'aziwa amata sente ne zijja maka olw'okwagala Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Halimatu Saadiya yamala okuyonsa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam taata wa Nabbi omuto ayitibwa Abu Lahabi n'aleeta omuyonsa omulala ayitibwa Thuwaibatul Aslamiya n'atandika okulabirira Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bwe baamala omuyonsa ne bamuzaayo wa maama ayitibwa Aminatul Wahbi. Aminatul Wahbi n'abeera ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam we yaweza emyaka 6 mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Aminatul Wahbi n'amukwata ku mukono ng'ali ne Thuwaibatul Aslamiya n'amugamba jangu tutambule tugende Madinatul Munawwara olabe kitaawe Abdallah we twamuziika. Batambula Halimatu Saadiya batambula Thuwaibatul Aslamiya ne maama wa Nabbi ayitibwa Aminatul Wahbi wamu ne mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam batuuke Madina we baziika mutume we baziika Abdallah taata wa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Batuuka mu kafo akayitibwa Abawa bakomawo bava e Madina. Maama wa Nabbi ayitibwa Aminatul Wahbi afuna obulwadde Allah jalla jalaaluhu teyamusobozesa kutuuka Makka yafiira mu kafo akayitibwa Abwa. Allah amuleetera obulwadde ne bumuluma ne yeenyoola ne bagezaako mutreatinga ne bigaana fadrakatul maniya Allah n'amuleetera okufa fantakala ila juwali rabbiha najjuruka n'agenda okusinkana mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Thuwaibatul Aslamiya n'akwata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku mukono ng'asigadde complete orphan, tayina maama we tayina taata we, n'amutwala ewa jjajja we ayitibwa Abdul Muttalibi abeere ng'atandika okulabirira Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Watyo n'alabirira mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Twogera ku Nabbi ayina emyaka 6. Maama we Aminatul Wahbi Allah amututte, taata we yamutwala ng'akyali mu lubuto lwa maama we. Tulaba obuvunaanyizibwa bugenze ewa jjajja we ayitibwa Abdul Muttalibi. Abdul Muttalibi yabeera ne mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam emyaka gyali 2 ne Allah jalla jalaaluhu n'amujjulula n'asigala nga mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama tayina maama we tayina taata we ne jjajja we ayitibwa Abdul Muttalibi eyamutuuma amannya eyamulabirira eyamusomera edduwa eyamukolera akiika eyamukomola nga ne Allah jalla jalaaluhu amujjuludde. N'asigala nga mikwano gy'abasatu tabayina mu dduniya, tayina maama tayina taata tayina jjajja we. Musajja mukulu ayitibwa Abu Talibi n'atwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Oyo n'ayagala nnyo Nabbi n'akola buli kisoboka, n'amuyigiriza okukola, n'amuyigiriza okusuubula. Bagendanga naye Habasha ne bakwatagana nnyo. Nabbi Muhammadun sallallahu agendanga naye Shami okubeera nga basuubula, ne bakwatagana nnyo. N'abeera musajja wa buvunaanyizibwa, n'abeera musajja mwesigwa, n'abeera musajja mwesimbu, era n'amukonectinga ku mukyala ayitibwa Khadijatu bintu Khuwailid. N'atandika okutambula naye. Khadija gwe twogerako yali mukyala mukulu nnyo ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Ne basuubulanga bonna nga Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama aweereza omukyalo n'ayitibwa Khadijatu bintu Khuwailid. Omukyala ne yeegomba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olw'enkola ye ey'emirimu, olw'obuvunaanyizibwa bwe yayina, olw'obwesigwa bwe yayina, olw'obwesimbu bwe yayina. N'abwangaala naye n'amuwa omusaala, n'amufuulira ddala omuntu we obw'embeera ez'enjawulo. Akaseera kaatuuka ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ne yeegomba Khadijatu bintu Khuwailid, n'annyonnyola mu taata wa Abu Talibi. Abu Talibi n'akwata ekkubo n'agenda n'ayogereza Khadijatu bintu Khuwailid ku lwa mutabani we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Watyo Nabbi Muhammadin sallallahu era we yafa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakabanga amazigo obudde bonna. Ne bamubuuza kyekikaabya, buli weyogera ku Khadija okaba. N'agamba nti when I was poor she enriched me, and when they called me a liar she supported my mission. Yagamba nti we nali omwavu omukyalo ono yanteekamu kantu, yampanga ku sente, and when they called me a liar we bampita omulimba she supported my mission, yampanga amaanyi nengenda mu maaso nga nkola da'awa. Watyo Khadija n'abeera mukwano gwa Nabbi. Tufunamu ebyokuyiga abakyala Allah jalla jalaaluhu akuwa ku sente. Ng'osinga omusajja okubeera obulungi, omusajja muwe ku sente, omusajja muteekemu ku sente. Omusajja mutwale mu kibuga,
omutwale mu maduuka amalungi omugambe londamu empale jjiini ennungi, alonde empale ennungi, alonde essaati ennungi, alonde engatto ennungi, otambule naye. Tonnyonnyola ate bantu nti gwe ayambaza omusajja. Abakazi balina obuzibu, akuteekamu ssente n'agenda nga nnyonnyola buli muntu ti omulalo akunyuma ne wallahi ssente zange. Ebyo tobyogerako. Omusajja muteekamu ssente alabike bulungi, nawe obeere ng'ofuna ekitiibwa. N'abasajja obuzibu bwe mulina, omukazi olumala okuwa ssente zaate ng'ogenda omwongerako hakka ey'okumeka. Ey'okubiri, sente zennyini z'okozesa, akasente kennyini kakuwadde ng'otandika ofuna botiiki, ng'ova ku botiiki ng'ofuna ekiduuka mu kibuga, ng'ogenda ku Hamu Towers ng'ofunawo edduuka eddene, ng'otandika osuubula engatto eyali ava mu Kasodde mu Owino, ng'otandika okugenda e China nga nawe ogula emmotoka ennene, ng'otandika okwogereza abakyala. Hajja kyagenda okuwuliza ng'ate hajji we ali mu kuloola na mukyala mulala mu kidaala. Sente z'abakyala tuziwe ekitiibwa. Tovolaba abakyala tebakyagala bawa ssente basajja mmwe abampuliriza. Mubakoze ebikolobero. Sigamba nti okwasa omukyala owokubiri kiri haramu, njagala munkwate bulungi. Kikkirizibwa. N'owokusatu kikkirizibwa. N'owokuna kikkirizibwa. Fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Teeka lya Allah. Naye omukyala mukwatibwemu ensonyi. Yakujja mu kyalo, abakyala bo bali selective, agenda n'akutunuulira nga bwenna totegeerekeka. Engoye z'oyambala tezitegeerekeka. Okyambala essaati zino ez'Enkumi 3 eza wheelbarrow, ekitogi kyonna kyayulika dda. N'akwetegereza n'agamba nti omusajja ono w'omupano w'omukubako enfuufu ono asobola okufuuka omusajja w'obuvunaanyizibwa. N'akukwata n'akutwala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa, n'aggulira essimu ennungi kamapeesa n'okasuula, n'aggulira obutambaala obw'ebbeeyi. Wali otambula ne buno obutambaala obw'Olukumi, obw'Ebitaano, obwa sikweya. N'agamba nti obwo buleke, n'akutwala mu supermarket ez'ebbeeyi, n'aggulira buli kyetaagisa omusajja okuba nakyo. N'aggulira waleti, n'agamba teekangamu akasente mu waleti, n'akwatanga emitwalo 10 n'agikuwa buli lunaku obeeremu n'akasente. Tovola abasajja bababuuza abakyala bababuuza emwekalakasa ennyo. Omukyala ayinza okuyimirira mu kamera n'agamba nti what do you bring on the table? Kikyoleeta? Toyina kyoleeta. Oli aweepankapanka, oleeta olugezigezi ewaka olw'okuba nti agambyeko nti mukulu ng'okoma obudde bugenzi. 6 ogw'ekiro 8 mukyala yakulabirira n'edduka yalikolera, obeereyo osiba mu luddo mu myeso. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, abakyala tubaye ku bitiibwa naddala nga batuteekamu kasente. Omukyala ateeka musajja ssente, wallahi omukwano ogubeera era w'omufunanga munywereze ddala. Ne wakolola yitaba, kubanga Allah jalla jalaaluhu akuleetedde ekyengera ekitali kyangu kyakufuna. Wallahi ne woofuna minisita kizibu nnyo okuwa ku ssente ye. Omukyala Allah jalla jalaaluhu amugondezanga engalo ze ng'asobola okukwata ku kasente kaake ekikazi n'akakuwaako. Wallahi muwenga ekitiibwa. Abakyala tebavaako ssente. Ne waba mugagga ye obulamu bw'amanyi nti alina kubeera nga alya ssente za musajja obudde bwonna, hatta ne oba tokyalina mulimu. Era oba okyali awo nga konkona bebi anti ssente ebyokulya byaweddewo. Jamaani toyina tokyakola omulimu gwaggwawo, naye ayagala era oteekemu ssente. Kati Allah bw'amukuwanga ng'asobola okutegeera, ng'asobola okuteekamu kasente, muwe ekitiibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waakyo baakolagana nnyo ne mukyala we ayitibwa Khadijatu binti Khuwailid, kubanga ali mukyala nga kaasha amulina ate ng'amuteekamu. Ng'eba muterega Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we bagezaako muvoola ng'amubeerera bw'amugamba nti genda mu maaso ng'osaasaanya da'wa. Waakyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'atandika okukula ne yeeyawula, n'ava mu Bakuraishi Makka abaali bagatta ku Allah tabaraka wa taala, abaali basinza amasanamu, abaali baziika abaana baabwe abawala nga bakyali balamu. Waliwo embeera yaliwo mu jahiliya period nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tannajja, Allah jalla jalaaluhu tannamusindika. Yabeera nga yeeyawula n'agenda mu mpuku eyitibwa Ghaaru Hira gye yasinzizanga Allah tabaraka wa taala.
akabanga wiki ku mwezi ng'ali yasinza Allah, ali yatendereza Allah, nga yeyawudde ku bantu abashiriku, nga yeyawudde ku bantu abali bagatta ku Allah tabaraka wa taala, abattanga abaana baabwe, abaziikanga abaana baabwe nga balamu. Eyo yali nkola y'Abakuraishi kabla maji al-Islam. Omusajja omwanyumisa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya Rasulallah, kabla maji al-Islam, ng'obusiraamu tebunnajja, twaziikanga abaana baffe nga bakyali balamu. N'olunaku lumu nakwata muwala wange bannakamuzaala, kikyali kito myaka 5 6, ngenda olaba ng'ekyana kiyongedde okulungiwa, buli we kikula obulungi bweyongera, buli we kikula obulungi bweyongera. Nenkwatibwa ennaku ne ŋŋamba agasajja gagenda kwenda ku mwana wange. Ningamba ekyokukola nina okukwata omwana ono mutte. Kubanga that was the order of the day. The non-Muslims, before the coming of Islam, they used to kill their own daughters. Actually, they used to bury them when they were still alive. Before their death, they used to bury them. They used to dig deep holes and they threw their children in those deep holes, and actually they buried them. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came with the gospel of Islam, he began to condemn all those unwelcoming acts which were practiced by the non-Muslims. They were fornicators. They used to take alcohol. Gambling was the order of the day. All those characters were practiced by the non-Muslims, including the family members of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the likes of Abu Lahbi, the likes of Abu Jahl. They never wanted to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. They had their idols. They were idol worshippers. They used to worship idols. Others used to worship stones. They never wanted to hear about the gospel of believing in Allah alone. They fought so hard to ensure that monotheism does not spread in Arabia. Ne Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabe yawulako n'agenda n'atandika okusinza Allah jalla jalaalu. Kati mu kaseera kaatuuka ng'avudde mu mpuku n'akomangawo n'adda mu bantu be, n'addayo n'asinza Allah, n'akomangawo oluvannyuma lw'omwezi, n'addayo n'asinza Allah. Bwe yaweza emyaka 40 sallallahu alaihi wasallama, Allah jalla jalaaluhu n'amusindikira Jibril alayhi salatu wassalam, nejja n'emugamba nti iqra ya Muhammad, soma gwe Muhammad. Ng'omusajja gwe bagamba okusoma, musajja wattu tamanyi kusoma, tasobola kuwandiika. He was illiterate enough. He couldn't write, he couldn't afford to write and read. Kyava mugamba nti ma ana biqari, nsome kimu kamwange, simanyi bye nteekeddwa okusoma. Nga wamunyiga mu kifuba, yamunyiga emirundi 3, ng'amugamba nti iqra, ng'amugamba nti ma ana biqari, simanyi kye nnina kusoma. Kyava mugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. So erinnya ly'omulazi wo Allah tabaraka wa taala yakutonda. Abantu gende twerabira nti Allah yatutonda. Kati abantu waneena bajjukira kufa, tumala omwezi mulamba, emyezi 2, omwaka mulamba, ng'okufa tekukatinze across your mind. Ne Allah subhanahu wa taala atujjukiza yatujja n'agamba nti hal ata ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah akujjukiza gye wava. Tewali kintu kyogerwako ku nsi. Allah subhanahu wa taala najjanga akubeererawo, n'ofuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa, n'ozaalibwa bakadde bo, n'ofuna emirimu, n'ozaala abaana, aye n'osinziirawo n'otandika okujooga Allah tabaraka wa taala. Watyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salatu wassalam nemuyigiriza okubeera nga asoma erinnya lya Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalaaluhu yamutonda mu ttondo ly'amazzi, iqra wa rabbuka al-akram, paka essula gyekoma. Watyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salatu wassalam emala omulekawo, n'adduka emisinde wa mukyala we Khadija binti Khuwaylid, nga yenna atintima, n'amugamba nti zammiluni zammiluni, kyala wange omulungi nkwegayiridde mbika. Mbike mpewo empiseemu, nga yenna atintima, nga tasobola kunarratinga what transpired in the cave of Hira. Just like I told you earlier, Prophet Muhammad used to worship Allah subhanahu wa ta'ala right from the cave of Hira. Why? Because he never wanted to see people disrespecting
underlooking Allah subhanahu wa ta'ala. He was a man of decorum in the society. He was respected enough with both the non-Muslims and the Muslims. Bonna baali bamuwa ekitiibwa olw'enneeyisa ye, olw'embala gye yayina, olw'ebigambo bye yakozesanga, olwa wisdom gye yakozesanga okubeera ng'abantu abakoowoola obategeeza ebigambo ebirungi. Sallallahu alaihi wasallam ku myaka 4 n'afuna obubaka n'atandika okukola daawa mu bufunze. Allah jalla jalaaluhu n'asooka amulagira akole daawatu sirriya, atandike koola abantu ba famire ye, abantu abali close naye. N'akoola ba Khadija binti Khuwailidi, n'ayita bataata b'abato ba Abu Lahabi, ba Abu Jahli, n'abakoola n'abagamba nti wajibu alaikum bana ekibakakatako okubeera nga musinza Allah yekka, nange Muhammadi ndi mubaka wa Allah. Wallahi musajja mukulu Abu Lahabi yanyoka n'ajerega Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'atabuka n'amugazi zikirira gwe Muhammad alhadha jamaatana, ebyo ebigambo ebitasaana yensonga lwaki otukuŋŋaanyisa wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam was deprived, was demoralized. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugumya ne surati Lahbi. Allah jalla jalaaluhu n'agissa ng'amukakasa nti Muhammadi guma oyo Abu Lahabi ne mukyala we be bagenda okubeera enkuzo mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nga bakukakkanya ng'oli ku qawlu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ne wakati mu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okola daawa, okola abantu otegeera Allah, yali musajja mukakkamu nga ne w'omuvuma wallahi takuddamu. Allah kyava amugamba nti walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam singa wali musajja wa boggo ng'omutima gwo mukakanyavu, abantu baali kuddusa enjiri yo ne batajagala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wa huwa albarrul karim. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa habibana maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Mikono gyange ab'ebitiibwa twogera ku wakitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, embala ye neeyisa ye yajja ki okubeera mu nsi, baani abaamuzaala, atandika okuwangala ne jjajja wa Abdul Mutalibi, abaffe taata we omutayitibwa Abu Talibi bawangalira mu mbeera ki, mukyala ki gwe yasooka okuwasa. Ebigambo ebikwata ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam biyitirivu obungi tetuyinza bimalayo. Nekyenjagala obategeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mukakkamu, era ne bwe yakoolanga abantu okutegeera Allah yakozesanga ebigambo ebyekitiibwa. Teyavoolanga abantu, teyakkakkanyanga abantu, teyayimiriranga ku social media mu kamera kutandika kuvoola abantu. Abali mu mbagamba ebigambo bino, bwe munaasalangawo ne mutandika okuvoola bwali mu bannammwe mu kamera, wallahi Allah okujjako gw'anaaba asaasidde nabo bagenda kukola ekikolwa kye kimu. Kati nga twagala okusigaza ebitiibwa ng'abawalimu, abawalimu tulina ennamba zaabwe, woolaba kyakoze kyotategedde mukubira essimu, wallahi mukubira essimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesanga hikma, yakozesanga wisdom ng'asaasanya daawa. Olunaku lumu musajja ava mu kyalo eyo, kana rajulul arabi, yali musajja munnamalungu, yajja fabaala fil masjidi, n'afuka mu muzikiti nga basahaba ba nabbi batudde nga ne nabbi atudde awo. Omusajja n'ajja n'ayimirira mu kasonda, wallahi n'asumulula zipu n'atandika okufuka mu muzikiti. Basahaba ne bakwata embooko ne bagala okuba omusajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba mumuleke, la taziramuhu, omusajja temukambuwalira, mumuleke amale ekyetaago kye. Basahaba ne batunira nabbi nga tebamutegeera. Akasajja kali mu kufuka mu muzikiti kaleese najisi yako mu muzikiti, ate nabbi agamba bakaleke. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atunira akasajja, asajja ne keetereeza nga wesewo akaakaami sewo ekamalirizwa okufuka mu muzikiti. Bwe kaamala okufuka, nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava akayita wa allamahu, n'akasomesa, innal masajida, mazima emizikiti, bunya lidhikri, gyazimbibwa lwa kusinzizaamu Allah, la lilqadri,
sikukolera bintu bikyafu wala lilbawli era sikufuka musulo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira ne baleeta amazzi ne bamansa ku musulo ogwo. Akasajja kaali tekakimanyi tikirina haramu fuka muzikiti. Leka mugamba nti Mukama wange mbitegedde naye nkusaba wanike ku mikono gye egy'ekitiibwa. Leka gamba nti Allahumma rahamni, ayi Mukama wange nkusaba onsaasire, warham Muhammada, osaasire ne Muhammadi ono, naye nkwegayiridde kuba n'abasigadde tubaako gw'osaasira wadde n'ogwo kuba bo babadde baagaana kunzita busi. Edduwa eyo kaagiwa Nabbi olw'embeera gye baakola ki, gye baakakwatamu. Bwe tuba tukola daawa tugezeeko okukozesa ebigambo ebirungi ng'ebyali ebigambo bya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أكمل الصلاة وتنهى عن الفحشاء والمنكر.